oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Omulungi ku BOCAT TV Minah nga bulijjo. Leero mu Love Doors nzize sigwayo naye nga tonaba kugenda maaso. Teekayo comment yo ng'omaliriza okubeera ng'oviewinga ka video kano. Likinga ne muno mwagalize ate beera nga ofollowinga buli kaseera kubanga ebipya byo tebigwayo. Omupya nkwaniriza yeno program yo ennungi Love Doors nange Minah. Leero nkuletedde kiki njaga twogere ku kiki abantu beevuma omukwano. Programu eno omulabi yenna eyakatwegattako gy'oli oba oli mupya kweno channel twogera nnyo ku nsonga ez'omukwano. Program yaffe Love Doors twogera ku by'omukwano era nga olunaku olwaleero njagala tuyitemu ku lwaki abantu beevumya omukwano. Kiki ekividdeko abantu baffe abaagalwa ne mukoowa omukwano oli n'abeereyo ng'ayomba buyombi ng'ebyomukwano yabivaako. Kiki abantu beevumya omukwano? Gwali eyo nawe osobola okwebuuza lwaki omuntu ayinza okwevuma omukwano. Point yaffe gye tugenda tutandikirako, disappointments. Abantu bafunye disappointments nyingi nnyo mu mukwano. Abantu bamenyekamenyeka dde emitima ng'enjogera eriko egamba nti abantu baakola ki, mitima gyakaluba. Abantu abamu baafuuka batuju naye ng'ekireese ekyo kyeki disappointments mu mukwano. Omuntu ne yeesiga munne ne mubeera mu mukwano nga mutuufu omuntu akwesize naye ng'omuntu gw'oli naye alina sayidi endala gy'akirabiramu ye ng'aliwo nga part timer, ng'alina ebiruubirirwa bye bingi, ng'ayagala kukozesa bukozesa. Akukozesa bukozesa mala atambula agende ng'alina ye byabala bingi nnyo nga temutambulira ku peegi y'emu. Kakati disappointments zikoze kyamaanyi nnyo okubeera ng'abantu abamu bambi bakoowa, balina ebisago ku mutima, emitima gyakaluba ne gibeera nga gyamenyeka n'omenyeka. Kati abantu tebalina nsonga lwaki n'omukwano bagwagala. Bagufuniddemu ebizibu bingi nnyo. Disappointment kintu kibi nnyo. Omuntu yenna ali yandaba ng'omanyi disappointment ekitegeeza naddala mu mukwano teri kiruma nga disappointment. Omuntu yenna alina nga yali abaddeko mu mukwano n'amenyeka omutima okumuzzengu tekiba kyangu. Yenna gwasisinkana oba abamupya oba abadde amumanyi bulijjo bw'agezaako okwogera naye ensonga ez'omukwano aba amulabira ddala ng'omuntu atamwagaliza kirungi, amuzzaayo eri gye yava naye ng'ekireetedde ekyo abantu si beesigwa. Point yaffe ey'okubiri, lwaki abantu beevumya omukwano? Obwavu. Omuntu ajja nabeeraawo ng'ayagala asanyuse munne gw'ayagala naye ng'embeera temusobozesa kubeera ng'akikola. Oyagala otono akalabu okawa omwagalwawo naye nga tolina ssente. Bagamba mbu lwaki endya nga nnamuzambwa nzu ng'onaagiriisa ki? Eri emmere ya bbeeyi. Kati omukwano abamu baaguvaako bagwevuma bwevumi naye ng'ekireetedde ekyo mbeera ya ssente. Ng'oli talinaamu ssente bambi ng'ajja kwegomba akantu akalungi agambe nalibadde nkawa boyfriend wange. Nandimugulira essaawa ennungi ey'akabi. Nandibadde mugulira something like ekirungi ekinaamusanyusa naye nga talina. Nammwe abasajja ogenda n'obeera eyo ng'olina obuvunaanyizibwa bungi nnyo, toyina ssente, toyingiza nga bw'oyagala kubeera ng'osanyusa abantu bo naye nga ssente teziriiwo. N'ogamba ebyomukwano bannange ntayi kambireke naye nga wali agadde obeere nga munno omusanyusa. Omuwe omulabiseeko bulungi, omutwaleko mu bifo ebimu, omugulire ku buntu obulungi ng'omukwano we tugumanyi nti n'ogunyuma nnyo nga mulimu okwetonera ebirabo. Naye omukwano gugenda kukutama nga toyina busobozi. Point yaffe ey'okusatu, lwaki abantu beetamiddwa omukwano? Abantu beetamiddwa omukwano, expectations are so high. N'oyingira mu mukwano ng'olina by'osuubira bingi. Ng'osuubira omusajja gw'ofunye yagenda okukumalira ebizibu byo byonna, omusajja oyo yagenda okuwa ensi n'eggulu, omusajja oyo buli kimu ye byonna mu byonna. But why? Omukwano gujja kutama kubanga ojja genda osuubira by'osuubira naye ate nga si bwe biri. Abantu abamu we tuba tudeetinga, like muyinza oba nga mudeetinga mwakatandika naye nga omuntu munne ndaba gy'omulabamu ate yanjawulo ng'olina ekifaananyi mw'omulabira. For instance, osobola okumiitinga omusajja ng'olaba character ye is a father figure naye ng'ate figure ye nga is a father figure naye ng'ate character zanjawulo nnyo nga talina ku ebyo naye nga woba omutunuulidde kati gwe oyinza okusuubira nti nfunye omusajja ow'obuvunaanyizibwa agenda kunteeka oba mu maka agenda okundabirira agenda kuba wa buvunaanyizibwa naye ng'ate ebikolwa bye byawukanira ddala n'ekyo kyafaanana. Kati stop expecting too much kubanga mujja kulumwa ojja kumenyeka omutima weevuma omukwano ng'olaba bye wasuubira si by'ofunye.
nammwe abasajja ogenda n'olaba mwana muwala n'omulaba mu kifaananyi nga kwegamba anyumira waka naye ng'ate mukwano ojjamu miitinga bbiri olabe ng'obwongo bwe tebulizoninga nga bw'obadde osuubira ng'engeri gye yeetwalamu yanjawulo nnyo bikutame olabe nga mu butuufu mukwano munnayo olina leka muleke. So ensonga ezimu lwaki abantu beevuma omukwano zirimu ffeffe nnyini tulina okwetereeza tukyuse ebintu ebimu. Pointi yaffe endala, abantu abamu obuteesalirawo kiviiriddeko abantu okwevuma omukwano. Mbuuza batya omwana omuwala ali eyo yenna ng'ondaba omusajja gw'olina wamwefunira oba baamukufunira? Bajja genda bakufunira omusajja, twagala nnyo abayinawo ku nga baakolamu bakufunidde omusajja buli kimu olaba kyekyo kiri ku point, naye ogenda otuuke w'omusajja oyo mukwano. Obuteesalirawo obwo bugenda kuleetera obuzibu. Weevuma omukwano. Omusajja olire nga tomwagala, omusajja nga byakola si byoyagala, togenda kumukyusa, toyina kyakkola, oli eyo naye ng'ekizibu kyava ku ggwe buteesalirawo. Yimirira weefunire omuntu gw'oteevume. Omwesiimire dhani okutwalanga omuntu atasobola kwesalirawo. Nammwe abazadde mwenna abali eyo oba omuntu yenna ng'olina omuntu gw'ovunaanyizibwako oba ki, omuntu muleke yeesalirewo kubanga ebintu by'omukwano bizibu nnyo. Omuntu agenda kubeera nga wangaala n'omuntu oyo obulamu bwe bwonna si byakugenda kugezaako. So omuntu olina okwesalirawo kubanga ekintu ky'oba oyingidde field gy'obeera ogenzeemu it's a lifetime. Togenda kukyalayo bukyazi. So tulina okubeera nga twegendereza nnyo ebintu by'okubeera nga twesalirawo. Sinzira oyimirire weesalirewo kiki, omusajja gwenjagala bw'ati, omukyala gwenjagala bw'ati, kubanga gw'ogenda okubeera nga ofeesinga ebizibu oba essanyu mu mukwano. Pointi yaffe endala, naye nga twogera ku bubonero oba ekiviirako abantu okubeera nga beevuma omukwano. Pointi yaffe endala, abantu tuli mu mukwano naye nga ate tetuli ba mikwano. Oba onfuna omwagalwawo mukwano gwo. Waliwo omuyimbi eyayimba nti wasa mukwano gwo, towasa maaso na kabina. Abaami bamu muwasa bulungi, muwasa looks, beauty. N'otunulira kyana kiwala nga kyakula bulungi nga kyalenga. N'ogamba nfunye emmaze, naye mukwano bulungi tebulina kye bugenda kukola. Era oli ajja mutunulyako butunuliza alinde ekiva mu muwala omulungi kyo kyeki. Naye nga talina byamagezi bimuvaamu, talina byamagezi byalowooza byakola, ali awo n'obulungi buffe. By the way, omuntu ng'oli mulungi nga naye byovaamu products za kisiru, obulungi bukufa. Naye ate oli ne bwaba mubi ng'ate alina ebimuvaamu ebiri productive. Ng'asobola okuteesa abantu ne bamuwuliriza ne byakola, ng'olaba alina obwongo asobola okutetenkanya, asobola oyiiya n'agezaako kino na kiri. Ne bw'aba abadde mubi, otandika okumulaba olaba obulungi bwe. I'm telling you. Otandika olaba obulungi bwe kiri n'okireka n'okignoringa kubanga si kyamaanyi. Baana bawala abali eyo weewanyisa obulungi naye kaboda kakeera ku makya ne kakukuba ne kakuwulubaza feesi n'ekyuka, beauty n'efa nga yebadde ekweyunuza. So beauty si kyamaanyi. Beauty attracts men naye character keep them. Kati olina okubeera nga ofaayo nnyo mu kyo kyengezaako tegeeza kyeki. Omwagalwawo mukwano gwo embeera bw'eba ekyuseemu, omwagalwawo asobola oyimirira wamu naawe. Omwagalwa asobola oyimirira wamu naawe kubanga tugenda ne tufumbirwa abasajja mu butuufu n'oguma nga mwasigaza kimu, kitanda kye kibagatta nga you are not friends. Ne woba olina embeera etagenda bulungi tasobola kuwuliriza ng'omutya n'omutya, ng'otya n'omwagalwawo nga tosobola kumutunuulira mu maaso n'omubuulira, temusobola kukubako jokes, tosobola kumweyabiza, olinamu n'ensonyi nga temusobola kubeerako mwekka babiri mu room nga mu butuufu buli omu ali bibye. Nga wonaabeera n'omwagalwawo kuba alina kuba mukwano gwo, alina kuba best friend wo, omuntu gw'osobola okubeera ng'obeera naye mu kikolwa eky'ekintu ekikulu. Ng'olinga bwe wazaalibwa, kyo kyekisembayo. Kati lwaki obeera omukwatibwa ensonyi oba lwaki oba tomweyabiza? Naye abaami abamu muba bakambwe nnyo, temulina na budde bw'abakyala bammwe, olinga akozesa omukozesa alinga awusigaala ewaka. Nga wena oli mukambwe, omukwano ewaka teguliiwo. Kati ojja sanga nga mwana muwala ali waka naye nga talina mirembe, talina ssanyu, nga yeevuma omukwano naye ng'ate waali. Wano ku BOCAT TV Minah nga leero programu yaffe bwe teweegenze. Teweerabira beera ng'oteekayo comment yo, kintu kikulu nnyo. Beera ng'olikinga,
bannange abapya mwebale okubeera nga mutweyunga njagala nkolera ekintu kimu kyokka subscribinga tokyerabira n'ekirala dropping a comment yo nakyo kintu kikulu nnyo leero mu love doors nange Minah height nga mbasiibudde mikwano mbaagala nnyo oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV